Munaku nga bajjajjaffe bakyatambulira ku nsi, waliwo ekyalo kye baayitanga Kasanda, nga kyesimbye wakati w'ensozi 7 ng'omwana akwatiddwa mu mikono gya nnyina. Ettaka lyabwe lyali ddungi kuba lumonde yagejjanga mu ttaka era ebitooke byabwe byali biwanvu nga bitunudde mu bbanga. Enzizi zaali zikulukuta bulungi n'amazzi agawooma ng'eggulu lyennyini. Naye obugagga obw'amazima obwa Kasanda tebwali mu ttaka, bwali mu bantu. Buli kika kyali omubiri gumu: Abaganda, Abanyankole, Abakiga, bonna nga beegatta wansi w'omuti omunene ogw'omuvule ogwali guyimiridde wakati mu kyalo. Omuti guno bagamba tigwali gwasimbibwa bajjajja bennyini era emirandira gyagwo gyali miwanvu nnyo nga gitukka mu nsi y'emizimu. Muzeeyi Kateregga ye yali omukulu w'e Kasanda. Ekirevu kye kyali kyeru nga ppamba, eddoboozi lye nga ddene ng'eŋŋoma ezaayitanga bajjajja. Bwe yayogera n'empewo yalabika ng'eyimirira n'ewuliriza. Yali ayise mu kyeya n'ebintu bingi, mu ntalo n'emirembe, era amagezi ge gaali ng'ennyanja ennene ennyo, gy'okoma okugiggyamu, gy'okoma okusigalawo. Mu bukulembeze bwa Muzeeyi Kateregga, ekyalo kyakoleranga ku bumu, omusingi omutukuvu nti kubanga tuli kimu, tewali yalumwanga njala ng'omulala alina emmere, tewali yazimbanga yekka ng'ate abalala balina emikono okuyamba. Amakungula gaalinga ga bonna era byonna byalinga bya makungula. Oluno olumu teluyinza kutta nvubu, Muzeeyi Kateregga bwe yayogeranga, ng'omuggo gwe gukuba ku ttaka okusobola okuggumiza ensonga. Tuli b'amaanyi kubanga tuli wamu, tuli bagagga kubanga tugabana. Obwesigwa bwaffe mu buli omu gwe musingi Kasanda kwayimiridde. Lumu ku makya enkoko bwe zaalangirira olunaku era nga n'omukka guva mu muliro ogw'okufumba, omuntu gwe yali tamanyi n'atambula n'ayingira e Kasanda. Erinnya ye yali Mukasa era yajja n'akamwenyumwenyu akagazi ng'omugga Kiyira n'ebigambo ebiwoomu nga biwooma ng'omubisi gw'enjuki, omubisi oguva mu kikomo. Ndi musuubuzi bwe yalangirira eri abantu abaali bakuŋŋaanye. Ntambudde okuva e Buganda, okuva e Busoga, okuva mu nsi eziri emitala w'ennyanja ennene. Ndabye obutale, ensimbi mwe zikulukuta ng'emigga, engoye eziva emitala w'ennyanja gye zizibula amaaso n'abagagga gye bagenda okusuubula. Abatuuze ku kyalo baawuliriza ng'amaaso gaabwe gazibye olw'okwewuunya. Mukasa yali ayambadde ekkanzu enjeru okusinga zonna ze baali balabyeko, era mu bulago bwe yali ayambadde omukufu oguliko obululu obukwata omusana ne gugusuula emabega mu langi emmyufu, bululu ne kiragala. Engalo ze zaali ziyooteddwa n'empeta ez'ekikomo era nga situdde n'omuggo ogwayolekwa obubonero omuntu yenna mu Kasanda bw'ataasobola kusoma. Nzize, Mukasa bwe yayogera ng'eddoboozi lye lirinnya ng'oluyimba, kubanga mpulidde ku makungula ga Kasanda. Kaawa wammwe atenderezebwa ne mu Kampala, amatooke gammwe googerwako mu ddoboozi ery'omwanguka, era njagala okubayamba mwenna. Ye mwenna okugaggawala okusukka ebirooto byammwe. Muzeeyi Kateregga yagenda mu maaso ng'amaaso ge amakadde gasoma n'obwegendereza omugenyi waabwe. Tukwaniriza omwana w'ensi bwe yagamba, naye tubuulire era otunnyonnyole obuyambi obwo bw'oyogerako. Akamwenyumwenyu ka Mukasa kaayongera okugaziwa. Muzeeyi, omukadde ow'ekitiibwa, oli mugezi okubuuza ekibuuzo. Nteesa omukago, mwe mulima ebirime nange nja kubitwala mu butale mu bibuga ebinene, e Mbarara, e Kampala n'Entebbe Abazungu gye basuubula. Nja kubitunda ku miwendo gy'otayinza n'okulowooza era tujja kugabana amagoba. Ebitundu 60 ku buli 100 byammwe, ebitunde 40 ku buli 100 byange,
olw'okumanya kwange ku butale n'omulimu gwange mu kubitambuza. Abatuuze beemulugunya bokka na bokka. Ebitundu 60 ku buli 100 byalabika ng'ebinene era tebalina kye baali bamanyi ku butale Mukasa bwe yali ayogerako. Naye Muzeeyi Kateregga yawanika omukono gwe ogwaleeta akasiriikiriro mu bantu. Kino tugenda kukiteesako ng'ekitundu bwe yategeeza wansi w'omuti gw'omuvule nga bwe kiri mu mpisa yaffe kubanga ekikosa omu kikosa bonna. Akawungeezi ako ekyalo kyonna kyakuŋŋaana wansi w'omuti ogw'omuvule. Enjuba eyagwa yasiiga eggulu langi ez'emicungwa ne kakobe era emmunyeenye ezaasooka zaali zitandise okulabika ng'omuliro omutonotono mu ggulu. Mukasa yaddamu okwogera ebigambo bye nga bikulukuta ng'omugga Katonga, nga biweweevu, nga by'amaanyi, nga bitambula na buli kimu nga bwe yali akibaze. Yasiiga ebifaananyi n'okwogera kwe, abaana nga bambadde engoye ennungi, amaka agalimu amabaati agayakaayakana mu musana, obugagga obumala okusasula emiwendo gy'abagole, obujja okuleetera ebika ebirala obujja. Naye Muzeeyi, omuvubuka Wassuwa ku balimi ab'amaanyi ku kyalo, bwe yamusalako. Bulijjo buli kimu tukigabana kyenkanyi. Tuyinza tutya okuwa omuntu omu ebitundu 40 ku buli 100 ku bye tukolera awamu? Omuvubuka kakkana, Mukasa bwe yaddamu nga takutte mu mukka. Naye sitwala butwazi wabula nsasulwa. Awatali nze ebirime byammwe bivunda mu nnimiro oba bitundibwa ku ssente ntono mu katale ak'omu kitundu, naye nga ndi nammwe bifuuka zaabu. Omukulembeze akulembera mu kibira tasaanidde mugabo gwe ogw'olugendo, bw'ati bwe yababuuza. Ensonga ezo zaali zirabika ng'entuufu mu matu g'abangi. Muzeeyi Kateregga yawuliriza kyokka yayogera kitono. Yatunuulira mu maaso ga Mukasa, amaaso agaali gatambula amangu, agalabika nga tegawummula, nga bulijjo gabalirira. Yatunuulira engeri engalo za Mukasa gye zaali zikubamu endongo ku muggo gwe ng'abantu bamubuuza ebibuuzo. Yatunula era ne yeewuunya. Tuleme kufubutuka, omukadde bwe yasembayo okugamba. Twebake ku nsonga eno, ebirooto byaffe bibitwale eri bajjajja era tuddemu okwogera nga tufunye obudde obw'okulowooza. Mu nnaku ezaddirira, Mukasa yatambula ku kyalo ng'omukka, ng'aseerera okuva ewaka okudda ewaka, ng'ayogera n'abavubuka ab'omu kyama. Oli w'amaanyi Wassuwa, bwe yagamba, lwaki mugabana kyenkanyi n'abo abanafu? Mu nkola yange gy'okoma okufulumya gy'okoma okufuna ssente nnyingi. Ekyo si kya bwenkanya. Eri abakyala yayogera mu ngeri ey'enjawulo nti teebereza amahale abawala bammwe ge banaalagira. Teebereza ekitiibwa kye munaafunanga mukyalidde ebyalo ebirala nga mulina emikufu gya zaabu ku mikono gyammwe. Eri abo abaali baagala ennyo yabasuubiza obuyinza, eri abataalina bukuumi yabawa obukakkafu, eri ab'omululu yabasuubiza obugagga. Era mpola mpola ng'enjatika eruna mu bbumba, enjawukana yatandika okwekulukunya mu kasanda. Emyezi 3 gyayitawo, ekyalo nga kiwuguddwa olw'ebisuubizo bya Mukasa n'okusendasenda eby'obugagga. Kyakkiriza okugezaako enkola ye. Baakungula kaawa waabwe, ebijanjaalo, amatooke, entangawuzi zaabwe ne bazitikka ku bigaali bya Mukasa. Mwenna mulinde ku mwezi omujja, Mukasa bwe yabategeeza. Nja kudda n'omugabo gammwe gonna era mujja kulaba nga bye nayogera bya mazima. Naye omwezi omujja bwe gwatuuka, Mukasa teyadda. Omwezi omulala gwayitawo n'omulala. Omuvubuka Wassuwa yanyiiga. Tulimbiddwa, omusajja oyo yali mubbi. Abalala ne beegatta ku busungu bwe. Twamwesiga, twamuwa buli kimu ekyaffe. Naye ye maama Nakato, omukyala omukadde eyali asinga amagezi ku kyalo, yayogera amazima agasinga okukaluba. Omubbi teyabba birime byaffe, yabba ekintu eky'omuwendo ennyo.
yabba obwesige waffe mu buli omu. Era kyali kituufu okwonoonebwa Mukasa kwe yali akoze kwagenda wala nnyo okusinga amakungula agaabula. Mu myezi egyo 3 nga tannabula yali asimbye ensigo ez'okuteebereza n'okuvuganya. Abooluganda baali bagabana buli kimu, kati buli omu yatunuliranga ebitundu bya munne. Amaka agaali gakolera awamu gatandika okukola nga gaawukanye. Ennyimba ezaali wansi w'omuti gw'omuvule zaasirika era ne zikomera ddala. Wasuwa ali takyayogera na muliraanwa we Kintu kubanga Mukasa yali agambye Wasuwa nti Kintu alina enkolagana naye mu nkokoto. Kintu naye yali ategeezeddwa nti Wasuwa yali akola enkwe okutwala ettaka lye erisinga obulungi. Emboozi zombi tezaali ntuufu naye obutwa bwali busimbiddwa. Ebibinja by'abakyala gye baakuŋŋaaniranga okuteekateeka emmwanyi n'okugabana emboozi byatandika okusasika. Lwaki muyamba? Abamu bwe balowooza, ate ayinza okuba ng'afuna na bingi okusinga nze. Muzeeyi Kateregga alaba ekitundu kye kyayagala ennyo nga kimenyeka, ng'enkwe enkadde eziyuluddwa enkuyege, omutima gwe ne gusitowanga ejjinja. Mu kiro eky'omwezi ogwokuna, Muzeeyi Kateregga yayita ekyalo okuddamu okuŋŋaana wansi w'omuti ogw'omuvule. Bangi baali tebaagala kujja. Omuti edda ogwali akabonero akalaga obumu kati gwabajjukizanga obusirusiru bwabwe n'okufiirwa kwabwe kwokka. Naye ekitiibwa eri omukadde kyali ky'amaanyi era mpola mpola mu butayagala bajja. The village is broken, but the elder has one final plan.